Mukama yebazibwe. Muli mutya. Kansubire nga muli bulungi. Ate nga Katonda atukumye bulungi. Babale tugoberera Voice of Heaven Ministries Uganda. Twogera bya ggulu. Era abavuma mumala budde. Kwasikiriza nti bigenda nyumira ffenna. Kakati waliwo komenti oba simanyi oba ekyalimu vidiyo gyensembye y'okuta nga njogera ku muvubuka bwe nayogedde ku basumba. Katonda abawadde omulembe n'abamusaani abawa omulembe. Omukyalo omu oba omuwala abamu bakozesa comments naye nga ne accounts ze bakozesa teziri manya gaabwe oluusi. Era gwe bw'oba okozesa account ng'eri manya go no commenting ate gwakoze ekisinga. Kakati abamu oluusi akozesa account nga si yiye obanga essimu oli yamuggulirayo n'akozesa bya account nga si bibi oluusi abamu tebakifaako. Naye nakoze video omuntu omu n'akomentinga n'agamba mbunze content mujja mu basumba content waffe sinoonya content sinoonya content mbu content mujja mu basumba. Kakati omukyalo njagala muddamu nakuwadde example mu video gye nakoze mugemu ginoonyeko nga nalesokise n'enzimba abasumba kono badde omulembe ne mukugamba nti ne sitaani agayo omulembe naye bano sitaani buli katonda w'abayimusiza ate sitaani bw'atyo bw'abakozeeko effujjo okubawaayiriza buli kibi bakiwaayiriza oyo katonda gw'ayimusizza. Pointi endala nze vidi omuvubuka ono biruma bamuyita biruma Ivan bwe yavaayo n'ayogera ebintu ku mutundwe kinasooka okuwakanya kwe kukwata basuma n'abakwata kakota. Mukyajjukira munyi mugobere vidiyo zange tofaga commentinga kukwata kakota nakwata musumba Tom Mugerwa nakwata musumba Kayanja Pastor Dr. Swada musumba Senyonga Bishop Kiganda abasumba bangi be yakwata akakota n'abala bangi mu Uganda ne Uganda nakwata ne musumba Zakariya ow'Ejjinja n'amwogerako n'enjija nze kennyini mubamu abayogera mugende munoonyereze kuba abamu abaweereza n'abamu abafuula YouTube nga ba YouTuber. N'enjija nze kennyini ayimiridde n'entandika okusunsula omuvubuka oyo nga mpakanya byayogera nze kennyini nenga mugaba byayogera bisoobera mu makanisa naye tosobola kukwata basumba kakota n'okuteekawo kali akamanyiriro nti musumba Tom Mugerwa mumanyi ze Mukama nze gwe yali awadde ekisa ekyokubeera nga nsika omwoyo gwange gusoosika abantu abatali mu kanisa okwemanya amalala n'okwemanya amanya naye bye babalugulako ebyekisirusiru mbugo ogenda kulya amawanga ogenda kulya ensi ogenda beera gundi naye nga amu babalagulako kubakyamuukiriza. Kakati nze kennyini eyavuddeyo nenkola vidiyo genda ku akawunti y'omuvubuka oyo ogirabe njagala tubeere bantu bakulu tokomentinga bintu bya P1 fe abaana ba Katonda komentinga ekintu kirowoozeeko komentinge nze sinoonya content mu basumba nedda naye wuliriza akawunti y'omuvubuka oyo yali nga bw'asooba vidiyo etambula era abasinga kwekola emitwe egisinga kanisa abamu akute ebifaananyi bya musumba Tom ne bamulaga ng'alinga omuto nga si kiri kyennyini ne bakyozaamu bwe bati ne batandika omanyi kati ku muleme guno okola vidiyo nga za Pastor Tom ng'omuvuma omuvoola ezo zitambula kati omuntu akola ebintu n'agira naye nga tageti ye yakuba Tom Mugerwa ne bakola zi videos ezikuba Tom oluvannyuma lw'omuvubuka oyo biruma wano yogera ku Tom gwe bense kumanya ne TikTok oyo bagimanye yogera ku Tom Mugerwa
abasigadde ne bwotayogerako ojja kikola ki vidiyo kisigale nga bwe kiri naye ffe si bwe tuli omuvubuka bwe yakola vidiyo alala ne bajja ne bakola vidiyo bannaffe abamu naye nze siwakanya biri mu mutundwe naye si yeyo enkwata gye tuyinza okukwatamu omuntu ajje okuvoola abakitaffe bano obuweza babuzimbidde mu mbeera ya musingi si kibi kwogera ku nsobi oba ku kyolaba ti kino kyakoddwa naye si kituufu oba oli kubanga onfuna naye wuliriza mu kaseera ako nenjija bannange baali bamaze okukola nenkola zi vidiyo nga bwe nazikola ku Jamiru Mugerwa omanyi Jamiru bankubanga ne bannange bennyini benjogera nabo nga bankuba ne bampita omufere kati nze mbadde mu mirimu gyange kati namadde mu mirimu kati nazze mu buweereza obulamu butambula ewaka ekyokulya nfuna sisiina kijjano ku online kusabiriza kyoba vidiyo zaffe ezisinga zonna teziriiko namba za simu kubanga nze sirya ssente ku online era teriiko namba bwe muli bamusabye nti tutereke namba twogerezeganyengako naawe nga twogerezeganya naye ate olwedde ennamba nazo nina nnyingi saa yonna bakira nti babakuba bamuli kunfuna bulungi kakati ne bankuba awo ku Jamiru ate bannanga abamu ekyo nenkigumira kati ono omuvubuka nze nakoze vidiyo emu 2 3 naye nga ndekako akatambi ne katambula bwe katambula ensi ejajinge nga njagala kulaga ensi nti omuvubuka ono kituufu ayinza oba byayogera bituufu naye ayinza oba alina amusapootinga akuba ettoomu era abantu abo gwe kuba ttoomu oba okuba basumba ojja funa abatayagala basumba obakuweerezenga ne ssente gw'okubenga oyogerenga amanyanga oyogere obulimba oyogere obufere anti kubanga alina gwe yanyiiza oba alina yavaayo mu bubi kati akusasula nze si bwe nti bwendi ezo ssente sizirya ezo sizirya nze nenkola vidiyo zange bwe nzikola ne mbalaga omuvubuka oyo akawunti ye bwe yali edduka kati yeesala oba muli kuntegeera kati vidiyo ndowooza amazzi azirabye n'abakika kika kye famire ye na mikwano gyawe amatonotono ku lwaki navaayo nze nenjogera amazima kakati gwe bwovaayo n'ogamba mbuze kontente munoonya mu basumba oba owedde okitegeera oba owedde ekyokulala ngenda kola vidiyo ya Musumba Kayanja bwe yavaayo n'ayogera ku gundi ku nsonga y'abamajje abagenda ewa Honorable Kyagulanyi kakati era twogera ku ekyo Kayanja avuddeyo n'ayogerako oli kitegeera twogera ku ekyo ekiriwo era naawe oyagala okiwulireko n'olw'ensonga eyo nze vidiyo zenkola oba zetukola tewaliiwo vidiyo gyenkola ng'evvoola obasumba era bwe nkola vidiyo mba njagala gw'ogitunuulire naye sina vidiyo gye nali nkoze kuva ku lebereberye nakolako zi vidiyo awo Musumba Simeon Kaliwa yagenda gye yagenda ne mbagamba nti amuzeeyi kye yakoze kituufu si kituufu kuba agalaga ensi ekifaananyi ekibi so tovaayo n'ogamba nti ono kunti nti amujja mu basumba oli kitegeera nedda kikyengezaako okugamba nti Biruma abadde ayogera era akyakola vidiyo nakuba nenkuba ebituli mu byayogera nga biringa ebitagatta nenkuba ebituli kukwogera ku musango oguli mu kooti kyeyo gy'oyogera ya ku kyalo gy'ogera ku bintu ebiri mu kooti amannya g'abasumba bakwata akakota naye nga ndekako vidiyo eyo obulabe gwolabanga nze akola ki naye njagala olabe wuliriza ekirala bane nga sineerabira vidiyo zino tuziwulirizenga okuva ku ntandikwa paka we zikoma
togiwulirizaako ddakiika 3 n'okomaawo. Giwulirize omalirize omanye weenaakoma. Ekyo nno kiba kijja sobola okubeera nga kikukolera ddala obulungi. N'olw'ensonga eyo tudde genda ku akawunti y'omuvubuka oyo olabe bwetambula nga webadde etambula oba weekyatambula. Kubanga nze kennyini yajja n'enkuwa ebituli mu bigambo omuvubuka oyo byayogera n'okwemanyiririza n'enjogera ebintu byali bingi sibye sijja kudda mugenda mu videos oba oli kubanga otegeera. Mwebale kutwagala ate mwebale kwagala bwereza wammwe. So mbaagala nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo.